Hi everyone, I'm teacher Benny. Welcome to this channel where I learn English and Luganda easily. And if you find this channel of great benefit to you, please feel free to send your support and love on the account numbers displayed on screen and mobile numbers, both Airtel and MTN. The numbers are displayed on the screen. And don't forget to subscribe, like, and share. Please do share my videos such that many people can benefit. Many people have benefited and they've sent their regards on my numbers as you see in the comments. So, like, share the videos. Wosanga nga video eno ya makulu era ngekugasa, please likinga oba osobola okuweereza obuyambi bwo ne support on the account numbers eziragibwa ku screen. Okay, bye-bye. Enjoy the video. Using why. Using why. Okukozesa lwaki. Okukozesa lwaki. Hello everyone and welcome. And in today's video, we are going to see how to use why. Lwaki. Enkozesa ya lwaki. So stick around until the end of the video. Why is used to ask a reason for something. Why is used to ask a reason for something. Lwaki ekozesebwa okubuuza ensonga y'ekintu. Lwaki ekozesebwa okubuuza ensonga y'ekintu. And remember, why is lwaki in Luganda. It is a question word used to ask for explanations. It is a question word used to ask for explanations. Kigambo ekibuuza ensonga y'ekintu okubaawo. Kigambo ekibuuza ensonga y'ekintu okubaawo. Most of the times, why is used at the start of a question. Most of the times, why is used at the start of a question. Ebiseera ebisinga eteekebwa ewasooka mu mboozi. Ebiseera ebisinga eteekebwa ewasooka mu mboozi. But it can also be used in the middle of sentences. But it can also be used in the middle of sentences. Naye esobola okukozesebwa mu makkati mu mboozi. Naye esobola okukozesebwa mu makkati mu mboozi. Examples to understand using why. Examples to understand using why. Ebyokulabirako. Examples. Why do you come late? Why do you come late? A question mark at the end because it is a question. Lwaki gwe ojja buyise? Lwaki gwe ojja buyise? Why do you hate me? Why do you hate me? Lwaki gwe onkyawa? Lwaki gwe onkyawa? Why can't you come here? Why can't you come here? Lwaki gwe tojja wano? Lwaki gwe tojja wano? Why is it hard to understand? Why is it hard to understand? Why is it hard to understand? Remember, understand is kutegeera. Lwaki kyo kizibu kutegeera?
Lwaki kyo kizibu kutegeera? Lwaki kyo kizibu kutegeera? Okay, let's proceed. She asked me why I walked away. She asked me why I walked away. Ye yambuuza lwaki nze natambula ne nvaawo. Ye yambuuza lwaki nze natambula ne nvaawo. Ye yambuuza lwaki nze natambula ne nvaawo. That is why we settled here. That is why we settled here. Y'ensonga lwaki ffe twasenga wano. Y'ensonga lwaki ffe twasenga wano. Y'ensonga lwaki ffe twasenga wano. But why do you fail mathematics? But why do you fail mathematics? Naye lwaki gwe ogwa essomo ly'okubala? Naye lwaki gwe ogwa essomo ly'okubala? Fail is okugwa, so ogwa. Here is changed to ogwa because we are directing it to someone, you. Naye lwaki gwe ogwa essomo ly'okubala? That is why babies cry at birth. That is why babies cry at birth. Y'ensonga lwaki abaana abawere bakaaba ku kuzaalibwa. Y'ensonga lwaki abaana abawere bakaaba ku kuzaalibwa. Okay, hope you've got something. Ndowooza oyina ky'ofunyeemu engeri y'okkozesa lwaki. What you should note here is that why can be used at the start of a sentence, why can be used at the beginning of a sentence, or it can be used in the middle of a sentence. Lwaki esobola okukozesebwa ku ntandikwa y'emboozi oba esobola okukozesebwa mu makkati g'emboozi nga we tulabye. And please don't forget to like, give it a thumbs up icon, share, subscribe. Bye bye. Meet up in the next video.